Right. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Morris Jordan's Kawesa, straight outer Aromatic Entertainment. Thank you so much. Okwena ngate ochaje kumideko mbajita Morris Jordan's K Media. Omweleza wa mwita Morris Jordan's Kawesa munamasaka the number one worldwide. Thank you. Thank you so much. Nina mawulire okuva mu Aromatic Entertainment. Genzizo okubeera nga mpisaawo olunaku lwaleero. Nakugamba buli ndaba oba oli awo manya nti no Aromatic waliwo ekipya. Either ikijja oba anything that can happen. Yeah. Nsokera ddala njagala okubebaza mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mulabye movies zaffe. Right about now tuyina decision kwali atambula ddala bulungi. And you guys, your response is really nice, really good. Thank you so much. Mwebale nnyo okubanga mulaba decision. Mwebale nnyo ate ne ku channel gye bata Stasha Movies. Waliyo film bagita Nkwekutte. Nkwekutte sikuta. Atana jiraba soko gendo jira nenga nga sinagenda mu mawulire Aromatic Entertainment gengambye okujja okubagamba onako lwalero. Njagala okusooka okusasirako mwena abalina balwadde n'okutumirako ku bantu mwena Saudi Arabia, Dubai. Abantu be Dubai mawulire agaliyo si malungi right about now, naye nja kubasabira nti bibaawo yensi mwe tutambulira nja basabirira Mukama ate namwe abayiseewo mu kino ekiriwo ya sijja kigenda nnyo too much in details ya sijja kigenda nnyo. Then abantu ba USA mbatumiddeko nnyo guys, mwebali nnyo baddala. Mungamba nti mulaba channel eno era mwa subscribinga, mwa likinga, mu commentinga. Thank you so much. Mwebali nnyo mwebali ddala guys. Nsima bwongerwa nga sinagenda wala nnyo kansoke mbalage video eno then we mala nzije twogere. Soka tugenda mu video. Wekiribe kiriyo mulungi ayingiddewo mu kibatu. Naye njamweteke kijja. Ne doctor. Nga kalenzi kato. Kalenzi kato. Ojaka tege kibatu. Uncle Bob, ozakola ki wano leero? Ekibatu. Ebo aroma? Mu kibatu. Mazima. Bweki. Abe. Church kulese leero. Ebo aroma mu kibatu. Ebo aroma mu kibatu. Bafudde. Mukibala istol. Tuli ku ebo aroma mu kibatu. Tia kana bonita bili kuna mukala mukaga. Omukozi wasota yimusima kwa TV n'ebirala etwanga kuli ekibatu otogera ko. Kanyani tezagge n'ega mustari. Wakati no mugeni iba namuno mutegeke. Ekibatu okyetegeke kyotya. Kuinda kulala. Ya. Nakusatu je mubuji kwana. Mkulubulira. Ebo aroma. Mukibatu. Ogenda kutega ekibatu. Amazima. Ebo aroma mukibatu. Samula. Ogenda kutega n'ekibatu. Mukwano simina ndi mchala mufungo. Kitege doctor. Mchala CEO. Mazima. Omukulu Conrad Iga. Tata. Saba ekikulesa olwaleero. Osazeewo nti otege ekibatu oba? Ekibatu tuzenga tukitegera mu nkukutu. Naye essaawa eggwanga tulirage. How much and how we can raise our kibatu. Amazima. Video nga bwe mugirabye sijja kujogerera nnyo wabula kyenyiza okujogerako nti ebiseera byonna ebisebize byawo Theatre La Bonita eyo tuzenga tugikozesa nga tuzanyirawo tuzanyirewo emizanyo mingi omuli Best Friend, omuli Customer Care, omuli Climax season 1 and 2,
omuli ne guno ogusembyeyo ogusembedde ddala gwe tusembye okuzannya ne bakayimbira Dramactors nga twegatta wamu ne bakayimbira Dramactors ne tuzannya omuzannyo ogwo ogwali ku Theatre La Bonita. Show zaali 3 era zonna zaali successful. We appreciate. Tweyanzege mwebali nnyo mwebali ddala okubanga tu appreciatinga oba mwajja ne mu appreciatinga Aromatic Entertainment. Thank you so much. Kubanga you guys without you nze nabagamba era nze ng'omuntu njiramu kibagamba nti without you we can't be where we are right about now. Tusobola kubaawo. Mutu supporting nze from the word go and up to now mukyali naffe. Every mile, every step je tutekinga tubeera nammwe. So this time around twasazeewo oba Aromatic Entertainment yasazeewo ne tugamba bakala abakulu n'abakulu abatudde era video gyolabye ndozo girabye bulungi nti erimu omukulu director waffe boss waffe Sir Ahmed Lubowa, erimu omukyala Nampija Florence, erimu omukulu Iga Conrad Peter, erimu omukulu Amisi Seguja Salongo, erimu omukulu Slight Mulimira Serwele n'abalala bangi. Erimu abantu bangi bajamira Nabunya olabyemu mubaddemu Kirabo Ann mubaddemu abantu bangi. Omukulu Abe Bulondo abaddemu omukulu Ambisi Rogers. So kitegeeza Aromatic Entertainment bwolabanga Nampija Florence n'omukulu Sir Ahmed Lubowa nga basituse manya Aromatic Entertainment yesituse because be batutwala be bakama baffe. Yeah, and then ku side eri olabye omukulu Bossa naye asituse. Olabye omukyala amanyiddwa nga Kitra abaddewo. Olabye omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo omulabye abaddewo. Olabye kacalika ngaako akalalo ennyo. So olabye nti Ebonies nayo esituse. Awo meeting gye babaddemu empapula z'olabye bawanyisiganya is a script. Script ezo, script kwe kuba omuzannyo oguba gugenda okuzannyibwa. Kubanga ebintu bino tetuva mu bbanga oba tebava mu bbanga ne babizannya. Basooka kutula wansi ne babiwandiika. Bamala okubiwandiika ne bagenda ne babirehearsinga. Bamala okubirehearsinga ate ne babizannya ne biryoka bibanyumira. Firimu zino era ntera nnyo okola comments nga katugeze firimu katugeze Pressure nga Pressure bwe yaggwa. Pressure bwe yaggwa ano sina ku Pressure wokka kuviira ddala ku Damage season 1 season 2 season 3 era nga mwali mwagala ne season 4 kize kirabika ku Damage kyalabika ku Customer Care nga musabira season 4 kyalabika ku VIP kyalabika ku movies nyingi nga mugamba fans baffe nga mugamba nti tusabayo part endala oba nti film tewedde ekyamazima film ebewedde. Lwaki ngamba nti ebewedde? Kubanga writer yenna atuula wansi n'awandiika omuzannyo n'agamba nti no gundi ajja kuzannya bwati ne bwati ne bwati ne bwati amale akomekerere bwati ne bwati. Okitegeera nti ajja kukomekerera bwati ne bwati era movie bwetuuka weekomekerezebwa nti weewano eba ewedde era ng'agitemako. Biba scripted, biba written on the paper. Okitegeera biba written. So zezo script zolabye babawanyisiganya. Naye njagala ombulire omuzannyo gwaffe guno twaguyise Ebo Aroma Kibatu. Ebo Aroma Kibatu. Bakutegako ekibatu. Oli mu office bakutegako ekibatu. Gy'okolera bakutega ekibatu. Oba ekibatu. Kibatu. Ebo Aroma kiki? Ebo Aroma kiki?
Era kuzomezi zigenda kubeera 24, 25 na kuzomezi nga 26. Zigenda kubeera show 3. That is Friday, Saturday and Sunday. So please, lwaki tuteekawo zino ennaku esatu? Nti omuntu yenna ayinza obutasobola kujja ku Friday nga yina ebimukutte because Friday is a working day. Ate being a working day, ate oliyo omuyisiraamu asobola okugaa nti is a Friday. Since it is a Friday, it is a holiday mu busiraamu, luli free nze sikola lwenje osobola okugenda okulaba ku Aromatic neba Ebonies. Era nagendera awo. So oyinza olyanyiza okugamba nti nze sijja kusobola Friday kubanga ku Saturday ngenda keera kukola. Kati kangende ku Saturday, ku Sunday nga ngenda kuwummula. Okategedde? Kati gwe nawe osobola okujja ku Saturday. Olyanyiza okugamba nti nze Saturday Friday ne Saturday mba busy nnyo. Sisobola kukola. So agenda mu mizannyo mba nkoowa. Njagenda ku Sunday. Sunday lwensiiba we waka ne family yange betubeera free lwensiiba nga sina kyenkola. So maybe nagenda ku Sunday. So naawe Sunday tuvula twagiteekawo. That's why tuteekawo ennaku zino esatu. Mpozi era kyaki njagala okwogerako nga maze okwogerako Ebo Aroma Kibatu. Ebo Aroma Kibatu. Mbagambye nti no, so ensonga tuteekawo ezo ennaku buli omu asobola okubeera nga ajja n'alaba, ng'ajja n'alaba. Ekyamazima nze ng'omuntu I appreciate kubanga you guys ate era ne mukama wange Ahmed Ziwa amanyi nti musimu nnyo era abasiima era tutuma buli tujja ku platform tubeebaze. You guys mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera nga musupport nze Aromatic Entertainment for a very long time. Then Ebo Aroma nga njimaze sagala weerabire nakuzomeza 24, 25 nakuzomeza nga 26 tuli ku theater La Bonita omwezi gwa 10 okuyingira 3,000 ne 5,000 n'olwekyo mujje ku theater La Bonita. Anyway, ne mbeyanza nnyo, thank you so much. Nenga jukira tuno show ya feno ewagiddwa banafe aba Morris Fashions baina engatto ennungi okuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku y'omuntu omukulu. Lewo ina ka baby nga wakakazaala jangu mu Morris Fashions tugenda kuguza engatto ennungi. Abaana bali mukudda ku masomero. Bazzeeyo gwatanaddayo nga tonna kulya mwana ngatto jangu mu Morris Fashions tukuwe engatto. Enamba eri 0758 053439. Tusangibwa wali ku Naiga Chambers iri opposite Mini Price. Atengerwa tuwagiddwa banafe aba Bagola Beauty Empire abo boku nsusu bakugamba balimo abo boku nsusu bekansa newe oyagala kasusu gwosigalenga oli kunnachoyo naye nga your skin is glowing ya Bagola Beauty Empire mwekwate bwanga weyerusaako owaje wekwata mukoko kakala naye nga wasigaza buno bunnako Bagola Beauty Empire asobola okubujjako. Bobanga oyina baawo oba mukyalawo nga munene nnyo nga weight mbutuufu owulira weight nene nga naye nyini akugamba mbutuufu weight eno sijeetaaga ng'oyagala kukenderamuko alina ke bayita ka weight loss kakola kalungi naye nyini kakozesa. Njagala ogenda okebera ebifaananyi bya Bagola Beauty Empire ku TikTok ye era bagiyita Bagola Beauty Empire. Ebifaananyi bye ebya 2023 2024 nga atandika awo okebere n'ebifaananyi bye byayina kati 2025 ojja kakasa nti weight loss akola. Ate era evidence je ziri ne videos je ziri. N'olwekyo geno munoonyeko asangibwa wali Mengo kumpi n'akatale munoonyeko akweka weight loss naawe ayagala kugwejjamu ng'omutuufu owuli akaskine okakooye oyagala kuvumbavumbamu ate era alina ka weight gain nako kakola bulungi. Bali ku simu namba y'essimu 0788 01 20 33. Bakola delivery worldwide. Tuwagiddwa banafe abamama interior bali ku Arua Park baina bed covers baina nets baina buli kyamunju baina ne furniture. So n'olwekyo nabo beekwate okubeera nga ate kitambulira ddala bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala ate era Morris ayina ke bayita ka enlargement gwe ng'oyina ka size oli musajja naye nga weenyooma mu size
ng'oyagala size vimbe akakalaamu ko ng'akakalaamu ko si kanene bulungi oyagala akakalaamu kagejjemuko Morris mwekwate asobola okugezaamuko ko size ate naawe omusajja nga era ova ku mulimu olina stress otuuka mu kisenge weeveera Morris alina kwokozesa ne bw'oba olina stress eyenkana etya just okanuuna bunuunyi kakola 24 hours kateekeyo obeere nga ate okola emirimu gye obeere nga mu kisenge oli musanyufu ate nga ne ku mulimu bw'ogenda taratibu maradadi sana. Morris mwekwate ku namba y'essimu 0758 053439 mukubire essimu just mukubire eno mu kimpawooze ebyaffe by'abasajja obimanyi just nteeka mu kasimu just hola anyway nga tweyongeddeyo we ba sponsors baffe Morris Dance Kaweesa yakyaliwo okubeera nga ate akuweereza njagala okwogerako ne ku kino you guys it's been a long time screenshots ezo z'olaba nze yazikubye oyo client wange angulako engatto naye mu kubeera nga angulako engatto yasanze omuntu ku Facebook oba ku messenger namu inboxinga namugamba nze Ahmed Lubowa era nga bw'obiraba bw'obisoma bw'otyo ne boogerezeganya namusaba kakadde kamu okumuyingiza naye ng'alaba ebintu bya speed teekako ssente kale oba olinawo 2 kale teekako kale oba olinawo mmeka olinawo 3 teekako ngalaba bya mangu okitegeera kwe kuyina inboxinga nanga Morris mukama wammwe ndaba ali mu kunsaba wano ssente naye namugambya nnindemu naye ndaba tampeeza nsaba ssente kumukumu yagenza okumpeereza screenshot ng'ekiku ekituufu gwayogera naye si ye mukama waffe ng'ayogera na muntu mulala nnyo gwe tutamanyi na kumanya mu Aromatic so tuzze nga tubagamba nti bannaye mwegendereza abafere first of all guno omwaka tetukyayingiza mu Aromatic Entertainment tetuyingiza jjukira Aromatic Entertainment ebadde ekola auditions buli mwaka ng'ekola auditions buli January nga zibeera ku Centenary Gardens wali ku Salama Road ng'eyo yokka y'engeri gy'oyinza okuyitamu okuyingira Aromatic Entertainment bwe toyisemu eyo please tosanga muntu ku social media n'akugamba nti asobola okuyingiza Aromatic Entertainment bannange please mbegayiridde era bwe namugambye nti towaayo ssente najja nanneebaza nanga Morris neyanziza weebale kuntasa badde bazitutte bannange mwebeereremu Aromatic Entertainment woyinza okugiyingirira wali wa mirundi nga 3 omulundi ogusooka tukola auditions buli January buli mwaka buli January zo guno omwaka tetwakoze n'omwaka ogujja nawulidde bagala tuyinza obutakola I'm not so sure era information ejja kubeeyitako so bw'oba tozze ku Salama Road ku Centenary Gardens kukola auditions oyingira Aromatic tobaako omuntu gw'osisinkana ku social media n'akugamba nti nze gundi nyingiza omuntu mu Aromatic please temubbibwa kuba mugenda kunyigira ffe mugenda kunyigira Aromatic nti yebabbyeko ssente naye nga tennakwata ku ssente zo bannange mbegayiridde ate tosindikira muntu ssente ku ssimu nti akuyingiza Aromatic gwe bwakugamba nti nakola mu Aromatic mubuuze ofiisi ziri luddawa ofiisi ezi zaffe ziri ewantu wamu ku Salama Road wali ku Centenary Gardens ewakuleekaana tetulina ofiisi walala wonna teriyo kati tobaako ofiisi yonna gy'oyingiramu olina akugamba nti n'oyingidde mu ofiisi za Aromatic Entertainment please tokikola towa muntu ssente ku ssimu tosindikira muntu ssente ku ssimu ekyo twakyogera nenkyogera wano ku YouTube channel yange nenkyogera ku Facebook page yange nenkyogera ku TikTok yange Roger n'akyogera Abe n'akyogera Agnes n'akyogera bonna abazanyi ba Aromatic Entertainment ffenna ne tukyogera ne mukama waffe yennyini najja ku page ye eya Facebook n'akyogera naye era bakyababba bannange ssente oba muzikooye nze muzimpe nzisuubulemu engatto nkyayagala sitooko omulala muzimpe nzisuubulemu engatto temukkiriza kubabba bwe mutu just like that no please just be vigilant we love you tubagala nnyo nga mutuli ku lusegere tubagala nnyo nga temubbiddwa
ate tatubagala nga muli balamu. So tobaako omuntu yenna akuyingiza ekintu kyonna nti akuyingiza Aromatic Entertainment. Eyo naye ensonga njogeddeko ngimaze. Ensonga eyokusatu, tubadde nga most of the time you guys mujja mutubuuza yes enamba y'essimu nsobola okugibawa. Enamba y'essimu eri 0789 99 eyo enamba y'essimu gy'oyinza okukubako ng'oyagala okwegatta ku Aromatic Entertainment. So ekyo oyinza okukola okubeera nga wegatta ku Aromatic Entertainment. We love you so much. My name is Maurice Gillians Kawesa, a straight out of Aromatic Entertainment. Please be vigilant. Be vigilant. Be very vigilant about your money. You've taken long ngokola sentezo. Please keep it safe. Keep it safe. Ba house managers mbatumideko mwena mugamba muti aba house managers kaswenti no muri bulungi naye nga abantu be Dubai, Saudi Arabia, Qatar, abantu wali mu Arab countries mwena mbatumideko nnyo. You guys, thank you so much for supporting me. Thank you so much for loving my channel. I really appreciate you guys. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala. Morris akola ne airport pickup. Morris akola pe nze kenyini nkola airport pickup. So nolwekyo bobanga oli eyo ngo oli mu kukomawo Uganda oba olunaku lw'okomawo Uganda, just inbox me ku namba yange eyo yennyini eri ku screen. Ongambe Morris nze ngenda komawo Uganda naku z'omwezi wezi ne wezi. In fact just ompereza ompereza ticket yo ompereza ticket yo nonga Morris kati kuba kubawako ntuka saluna ku bweruti esawa bweziti ne lunaku bweru. So nze mba manyi nze wenda bakono ku ticket yo ntino otuka saa mukaaga nze baisawa 5 mba ndi ku kisaawe ate nze nkwevugira kennyini company yange nze nkwevugira. So nocho inbox me oba ovaawa gwoba olagawo oba ogenda Mbalala oba ogenda Isingiro oba ogenda Masaka oba ogenda wa ngenda kukuvuga nkutwale ku sente entono nnyo ddala. Nocho yangu mu inbox yange tuogere. Ate era Morris akola ne surprises. Nocho wango oyagala ku surprising mwagalwawo mukyalawo mwamiwo jjajjaawo sengawo baabawo jangu mu inbox era ngambe Morris njagala ku surprising mwagalwawo wange akasente katono nnyo nda kubeera nga njija ne surprisinga. So nocho package yange nkuweerako cake, nkuweerako ekimuli ekitali kya sente gwo kyakozesa ne nkuweerako ekimuli, nkuweerako ow'omulere nange kennyini nensituka nkuweerako balloons. So package eba nnungi nnyo ate ku sente ntono. Just inbox me on Morris. I just want to surprise my loved one. I'll be there myself. Thank you so much. Abampagidde, I appreciate mwebale nnyo ddala. Morris Surprises mutukoledde ekyamaanyi. Mwebale nnyo ddala. Kale guys, until we meet next time, I love you so much and have a blessed night. Bye bye.